Yes mbanitiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngera kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbatumedeka abali Iraka namwe abali mu gwanga erya Saudi Arabia mu kibuga kibayita Riyadh nembe basine bagamba nti mwakola kyakabenyo okubanga mu followinga Fadi TV amawulire mba nago agaba gatambula okwetula eggwanga lya Uganda sigala nga oji followinga ate sigala nga oji komireko ate Bugingo ensoka z'okuba nti nno akkiriza Pastor Bugingo okuba nti yafuna time ku mwana Bugingo akyabiganye mpaka na kakati omwaka ogwedde kooti yava ne bagamba nti bateesiganye ku nsonga y'omwana wabula mukulu Bugingo agamba nti agala omwana bakole ki bamutwalire ku kyaki bamutwalire ku kyaki naye ate Teddy yali agamba takirizigana nakyo olw'ensonga nti Pastor Bugingo nti ayinza okutwala omwana n'amutwalira ddala ate Teddy kyagamba tajja kukola ki tajja kukikkiriza newankubadde abasinga bagamba nti Teddy Bugingo nti akkirize Pastor Bugingo omwana kuba nti omwana abeera wa musajja omwana kiri kyekika kye ewa Bugingo era omwana nti alina okuba nga akola ki alina okuba nga amuleka alabe kitaabwe ebbanga nno ggwanvu bukyanga Pastor Bugingo akoma kulaba abaana b'emyaka kati gitambulidde omwana akuze kati ebbanga ggwanvu naye Teddy yagamba nti sijja kukkiriza kukola ki kutwala mwana ono kubanga omwaka oguwedde ekooti yali evudde nga bagambe tino bateeseganye oba omwana buli omu abeerako ne weeks 22 omwaka ne gugwako nga buli omu abeerako ne weeks 22 buli mwezi omwezi jjukira gubamu weeks 4 nga Pastor Bugingo abeera weeks 2 ne wa Suzan Makula weeks ne wa Teddy weeks 2 ewa Pastor Bugingo ne Makula weeks 2 ne wa Teddy Bugingo weeks 2 wabula ekyo Teddy yakiwakanya ndowooza alabamuko obundolindoli obungolingoli abuyinza okukola ki buyinza obutamutambulira bulungi n'abigaana waye Teddy yali agala Pastor Bugingo agenda omwana amulabira ewaka olwedde amanyi bwe baabeeranga essaawa eno ndowooza bakyabeera ku ennyumba kubanga ennyumba eyo baagiwa Teddy Bugingo Pastor Bugingo jjukira yazimba ennyumba endala saidi bayitayo Namayumba ku Oyima Road ndowooza Namayumba ku Oyima Road yazimba dde ennyumba endala kati ennyumba gye babeerangamu Teddy gye yasigalamu gyabeeramu Teddy yabigaana ebyo bikola ki kubanga lino Pastor Bugingo abeerako ne weeks 2 naye n'abeerako ne weeks 2 ng'ate ngagamba nti Pastor Bugingo tatera kukuuma kigambo kye ayinza okwekyusa omwana n'akola ki omwana amutwalira ddala jjukira abakulu bo Pastor Bugingo baamukyawa ebyaddala bawalabe abakulu baamukyawa ebyaddala ebiri siriyasi bo balaga tebayinza kwegomba genda kumulaba bwe yalabisa maama waabwe yamulabisa ku kananira yivu mu ndiga n'amuvuma n'amuswaza bagamba ffe tetuyinza kukola ki tetuyinza kukwagala kuba Pastor Bugingo we yakuba amasasi abaana be tebakola ki tebagendayo kumulaba kiraga nti abaana baamukyawa ebyaddala nza winakakasiza ekyamazima nali mmanyi abaana abo bayinza okubikkira ne bakola bagenda okumukyalira tebagenda kola ki tebagendayo kumulaba neewuunya mpaka nakakati twaita omuntu okukukyawa ekyamazima manye ebiseera ebisinga mu kufa mu kaseera nga kakufa nga kale buntu bulwadde kati nga akaseera Pastor Bugingo kalimu ak'okulumibwa abamasasi abantu abamu bakola ki bagamba wayi katugere tukole ki tubikkirire abaana n'okubikkirira bano abaana bagimmenya tebalinnyayo Pastor Bugingo yatuuka kuwona mpaka nakati n'ebiwundu bye tebalinnyayo kyaneewuunyisa nyo bano abaana baamukyawa bano abawala abakulu baamukyawa abantu bangi bagendawo kumukyalira abayimbi bannakatemba bannamawulire baani bapasita banne tebalinnyayo ate nga baana bamusaayi kubayita okukyawa omuntu baaba akati Pastor Bugingo yali agala muto ono bani abakulu takyabafaako nnyo yali agala no mutabani wono alina Teddy Bugingo saa zino omwana oyo akuze nno olw'ensonga nti emyaka mingi egiyiseewo naye Teddy yabigaana
wabula kye neebuuza Teddy Bugingo kooti tebiyingiremu n'emwetera okuba ng'akkiriza kino kuba Pastor Bugingo ze ngamba ensonga bw'anaaba asitutte mu kooti biyinza okukyukamukko Teddy ayinza okukakkana ng'akkiriza Pastor Bugingo okola ki okubeera n'omwana ono ewiikisi ezebbiri Pastor Bugingo ze yagamba lwakuba ebisesengo oluusi ebya kooti bikolera mu buwandiike kibategeeza nti Pastor Bugingo aba akkiriziganyizza nti wiikisi bbiri zibeere bbiri si kumutwala ate n'amulemera wiikisi bbiri nga ziweddeko kuba nti jjukira bw'ojeemera bimwawandiika ku mpapula mu kooti oba ojeemedde kooti kikizibu ekiri ku bintu bya kooti tolina kukolera mu nsobi bw'okolera mu nsobi kiba kikulidde kuba Pastor Bugingo ndabanga ayinza okakkana ng'agenze mu kooti nwakuwadde kooti oluusi teba teyagala kuyingira nnyo mu bintu bya famire ebyo beeyagala ne mwesootinga oluusi mpoziko nga birimu okufa awo ebiyingiramu naye banga tebirimu kufa kitatera biyingiramu nje beeyagala ne mwesootinga ne mugenda ogenda nga maze okwesootinga oba buli omu mwezi omwana kubeera ne mwezi mulamba oba wiiki emwemu mu mwezi era zisigala ziba wiikisi bbiri oba mwezi gumu jjukira emyezi giba emeka giba 6 mu mwaka gy'emyezi 12 nedda afu y'omwaka gy'emyezi 6 oba mugamba nti omwajja kuba naye emyezi 6 nyuma n'abeere naye emyezi 6 mu mwaka kooti yeba tekinaako buzibu ebyagala ne mugenda nga mwesootinze kuba kino kooti eyinza obutakiteekako nnyo focus poziko singa kibaddemu okuttiŋŋana n'okuyiwa omusaayi awo ebijja biyingiramu naye bino simanga mwana simala biki eyinza obiyingiramu naye si nnyo lwakuba era Teddy ayinza obuteeyibaala nnyo kuba Pastor Bugingo ensonga ayinza ozitwala mu kooti lwakuba mbagambe tino kooti ebintu bya famire tebiyingirayingiramu nnyo mpoziko nga birimu okuyiwa omusaayi akati mundoza ensonga ki Pastor Bugingo asanze akaseera akazibu okuba nti nno ayetera Teddy Bugingo okuba nga akkiriziganye naye kubanga omwana amuwaamu kubanga ekisooka omwana bonna waabwe kiyinza okwetera Teddy Bugingo obuzibu n'akakana nga akkiriziganyizza ensonga eyo tujja kuba tumanya gye bigenda okuba nga bikomekera naye nga Pastor Bugingo akyakokkolima agamba nti omukazi yamwenyumisa okuba nga akola ki alaba ku mwana we agamba nti omukazi yamulaga omutima n'amwenyumisa okuba nga alaba ku mwana we nti empisa embi n'omutima omubi byebyo munnange ebitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mpaka nakakati okuva omwaka oguwedde Pastor Bugingo akyagezako okuba nga akola ki aleetera ensonga zino okuba nga ziguka omwana yabeereko naye awulira amiisinga omwana we byagaana jjukira ne Makula agaanye okuba nga amuzaali akati munnaye awulira amiisinga mutabani we ono naye ensonga zikyagaanye okuba nga ziyitamu ndowooza guno omwaka bwe gunaggwerako oba olyawo zinaaba ziyiseemu